Ankwanirizaako gwe munnange akyaje kumiddeko ensi Buganda anti munnange ensi Buganda kuno kwe kwaffe Kabanda Musoke ow'Ennabalanga Bukoba Kyaggwe akaala amatendo nze nkubuuzaako nateera olunaku olwaleero kansuubire nti munnange oli bulungi tukyali mu katabo kaffe omulembe gwa Muteesa era nga tuli mu kaweefube ow'okutereeza ensi n'okufuna obwetwaze. Munnange twasembayo nga akakiiko ka Lord Munster bye kateesa bulungi era endagaano ya 1961 munnange nga Abaganda baali bagisiimye. Akakiiko kasemba Uganda yonna okusigala ng'efugibwa gavumenti ya wakati mu nfuga eya demokulaasi n'okubeerawo olukiiko lumu olufuga Uganda yonna. Abakiise baalwo nga balondebwa mu nnonda ey'abantu bonna. Abasajja n'abakazi giyite Universal Adult Suffrage on Common Law. Buli myaka 5 temusaana kubeeramu babaka batayise mu kulonda okw'abantu bonna okw'ekikungo. Era endagaano ya 1961 ye yadibya endagaano zino zonna okugeza nga the Buganda Agreement 1894, the Uganda Agreement 1900, the Uganda Judicial Agreement 1905, the Memorandum of Agreement oba eyayituumibwa Forest 1907, the Uganda Payment to Chiefs Agreement 1908, the Buganda Agreement Allotment and Survey 1913, the Uganda Agreement oba giyite poll taxi mu 1920. Endagaano ya Buganda eya 1961 yateekebwako emikono okulwa nga 31 Okitoba 1961 ogwassa Frederick Crawford, Governor Commander-in-Chief wa Uganda Protectorate kulwa Queen wa Bungereza Elizabeth II ne Edward William Frederick David Walugembe Mutebi Luwangula Muteesa II kabaka wa Buganda kulwa kabaka na abaami n'abantu ba Buganda bonna. Olwo nno Omungereza yali agenda asimbula amakanda okuva mu Uganda nga Uganda esemberedde okwefuga. Era entegeka y'ebyobufuzi eyali mu ndagaano ya Buganda eya 1961 kumpi y'emu ddala eyayingizibwa mu Constitution ya Uganda eya 1962 okunnyonnyola mu bujjuvu ekifo kya Buganda ekya Federo mu Uganda eyeefuga. Tuuse ku mutwe ogugamba nti ekibiina Kabaka yekka mu 1962 ekyaddirira kwali kulonda bakiise ab'okutuula ku nkiiko zombi National Assembly n'olukiiko olukulu. Bagamba nti ow'entanda entono yasooka okusumulula. Munnange Buganda ye yasooka mu ddiiro bwe yassaawo okulonda ababaka b'olukiiko mu February 1962. Kinajjukirwa nti ababaka abatali batongole basooka okutuula mu lukiiko mu 1946 ng'olwo baali 3. Mu 1905 ne beeyongerako ne bawera 68, ab'amasaza 20, ababaka ba Kabaka 6 ne baminisita 6 bonna bawere 10. Ab'olukiiko lwa Buganda abaali bagenda okulondebwa beebo abaayitibwa ababaka abatali batongole, kwe kugamba abatali b'amasaza yadde abalondeddwa kabaka. Mu 1962 olukiiko bwe lwamala okukkiriza okugenda mu National Assembly, aba Buganda bangi beesanga nga okuggyako DP gye baali batayagala tebalinaawo kibiina kirala. Ekibiina ekiyitibwa Akabaka yekka oba ekyafunzibwa KY kyatondebwawo mangu awo ng'okulonda kunaatera okubaawo ne kiwagirwa mangu bangi abamanyifu mu Buganda n'abatali kyafuna obusembi bwa Ssaabasajja Kabaka. nga tebannalonda
Abakabaka yekka n'aba UPC baali bakoze endagaano UPC ereme kusimbawo babaka baayo mu Buganda balekere KY kye kiba kiwangula mu kulonda olukiiko lwa Buganda. Baalagaana nti KY bwe kiriwangula mu Buganda beegatte ne UPC bakole gavumenti engatte eya Uganda. Okuvuganya kwali wakati wa DP ne KY mu kulonda kwa Buganda era KY kye kyawangula nga kifunye ebifo 65, DP ng'efunye 3 byokka. Ebya DP baabifunira mu masaza agaali gayitibwa Agaabula, Bugangazi, Buluuli, Buyaga ne Buweekula. Ate okulonda Katikkiro ne baminisita kwagenda okuggwa nga Michael Kintu azzeeko ku bwa Katikkiro. Ku ntandikwa ya Maachi wa 1962 yalangirira baminisita be bano ng'asookera ddala Leonardo Basudde omulamuzi, Amos Kasule Sempa omuwanika, Abubeka Kakyama Mayanja nga yewe ebyenjigiriza, ate EMK Muwazi nga yewe ebyobulamu n'emirimu, Eddie Lubowa nga wa gavumenti ez'ebitundu, Francis Walugembe yewe ebyobugagga. Kulwa nga 6 Maachi 1962 Michael Kintu yakwasibwa ddamula nadda ku bwa Katikkiro omulundi ogwokubiri. Ate nkeera nga 7 Maachi 1962 baminisita 6 lwe beeyanza mu maaso ga Ssaabasajja Kabaka mu Bulange empya. Ebyokulonda kw'olukiiko lwa Buganda nga biwedde, Gavana Sir Walter Kotsi yasattulula National Assembly eyaliwo kiryoke kisobozese okulonda olukiiko olujja olwa Uganda yonna okwaliwo mu Apuli wa 1962. Mu kulonda kuno ebibiina ebyavuganya byali 2 byokka nga kuliko ekya DP ne UPC. Munnange UPC ye yawangula n'ebifo 43 era DP ng'efunyeyo 22 byokka. Ab'ebitundu ebirala ebya Uganda bwe baamala okulonda, olukiiko lwa Buganda ne lulonda ababaka ba Buganda 21 ab'okugenda mu National Assembly, nga 3 ab'okukiikirira ekibuga Kampala balondeddwa butereevu. Mu kulonda ababaka ba Buganda bano, Kabaka n'olukiiko baalaga omwoyo ogwagala okutabagana ne bannaabwe bannayuganda abalala, kwe kulondamu omuweereza Mr. Jetty Simpson n'omukyala omuyindi Mrs. Sugura Vizuramu ab'e Kampala. Ababaka ba Buganda abalondebwa be bano: Benkuwa Wammanga asooka, Dr. Elia Bumba Masaka North West, WW Kalema Kome, El Kasule Settala nga wa Mengo South East, Pike Kasujja Mubende South and Gomba, Ali Kiseka Mengo South, JW Chiwanuka Mubende North, Mrs. F.L. Lubega Singo North West, Elo Lubowa Bulemezi South, B. Luchamuzi Masaka North, EBS Lumu Dokita Chaddondo North, SK Masembe Kabali Mitiana, songa ate JS Mayanja Nkanji Joash Mayanja Nkanji Masaka East, EMK Mulira Mengo North, YK Musitwa Mengo Central, P Mugwanya Nsibirwa Bugerere, ate Eke Sempa Sezibwa West, PN Serumaga Masaka South West, Jetty Simpson CBE Chagwe North East, IK Sebunya Mengo South West, ate nga JS Luyimbazi zake Masaka Central, songa ne Mrs. Sugura Vizuramu nga wa mu kibuga Kampala. Ate bano be balondebwa okukiikirira Kampala City: S. Bandali Jaffa wa Kampala, HM Launde Kampala East,
D.A. Patel Kampala South. Ate bano wammanga be bakiise ba National Assembly abalala abaava mu Buganda naye nga balondeddwa mu ngeri ey'enjawulo. Waliwo Giel Binayisa, Godfrey Lukongwa Binayisa nga Attorney General, Dr. Paul Kigundu, S.W. Kulubya nga Deputy Speaker, Paul Muwanga ko ne Dr. F.G. Sembeguya. Okulonda nga kuwedde, UPC ne KY kwe kwegatta ne bakola gavumenti ey'omukago. Abakiise ba Buganda nga batuuse mu National Assembly, olwo Obote n'afuuka Prime Minister ng'adda mu kifo kya Bendikito Kiwanuka owa DP eyawangulwa ku kulonda kuno. Prime Minister Apollo Milton Obote Opeto yalondako bataano ku bo n'abafuula ba cabinet ministers, ate abalala 6 n'abawa obwa parliamentary secretaries. Abaali obwa minister be bano benkutuusaako wammanga: Amos Kesempa, Minister of Finance; J.S. Luyimbazi, Minister of Education; J.T. Simpson, CBE, Minister of Economic Affairs; Dr. EBSL Lumu, Minister of Health; ate El Kalule Setala, Minister of Community Development. Abaweebwa obwa parliamentary secretaries be bano: W.W. Kalema ow'ebyenjigiriza, L. Lubowa ow'ebyobulimi and corps oba cooperatives, S. Kemasembe Kabali ebyemirimu and labor, Joash Mayanja Nkanji ebya economics affairs, P. Mugwanya Nsibirwa information broadcasting and tourism, Mrs. Florence Lubega community development. Sir Crawford eyali omufuzi omwesimbu era omukozi ennyo yawummula okuva ku bwa gavana ku nkomerero y'omwaka 1961 n'asikirwa Sir Walter Coates. Okwefuga bwe kwali kubindabinda, abamu bakwesunga nnyo kutuuke mangu, ate nga abalala nga bakutya era nga beeraliikirira. Bannabyabufuzi nga bagamba nti Abangereza babafuga bubi nnyo, tebabawa ddembe mu byobufuzi nabo okusobola okuddukanya gavumenti zaabwe nga bwe baagala. Ebyokuyigirizibwa babitwala mpola nnyo, ebyobusuubuzi ne biba by'abayindi n'abazungu bokka, ne kivaamu abaddugavu okusigala mu bwavu ebbanga lyonna, bo abeeru n'abayindi nga be bagaggawala bokka. Naye Abangereza bwe babagambako nti okwefuga ng'eggwanga lyammwe terinnakula, mugenda kwefuga bubi mutuuke n'okujulirira Abangereza bakomewo. Bannabyabufuzi abaddugavu nga babaddamu nti waakiri okwefuga obubi nga twefuga ffekka okusinga okufugibwa abagwira. Omuzungu atufugidde emyaka mingi, owulidde? Ate abalala okwefuga bakusuubirangamu ebintu birala nga balowooza nti singa Abangereza bavaawo bagenda kuba bagagga nnyo, bagenda kwegabanya amayumba ago gonna agali mu Kampala n'ebibuga ebirala era n'amakolero gaabwe gonna n'amaduuka gaabwe awatali kusasula. Abaalina ebirowoozo ng'ebyo beesunga nnyo okwefuga. Abaatya okwefuga bagambanga nti Omungereza bw'alivaawo baddugavu bannaabwe bagenda kubakooza kajiri. Abaliwandiika ebyafaayo bya Uganda mpozzi be baliba mu kifo ekirungi okumanya nti ani yali omutuufu. Abange bino nno kambiwumbire wano tusinkane mu kitundu ekirala nga nkuwa munnange ebirala. Kanzire Nabalanga Bukoba Kyaggwe akaala amatendo. Ayi Katonda kuuma Namulondo.